Abantu bangi balokose, bangi balina obujulizi olw'ebigambo bye bizzezaamu bangi essuubi mu byenfuna. Katonda ayagala okuwa omukisa, naye omukisa Katonda taguwummuza ku mutwe. Aga nti omukisa nja kuguwanga emirimu gy'emikono gyo. Mu ndaba y'ebintu ndanyumira nnyo okukola ebyamagero. Bw'omulaga ekinazaala ekyamagero, ekyo kimunyumira okukola, kubanga bye bimu ku bimulabisa nti ye Katonda. Olinayo embeera nga yeetaagamu ekyamagero, gimuzigirire mu linnya erya Yesu. n'engeri y'okwekumira mu kkubo ly'obwa Katonda. Oyagala kukuuma butuukirivu, oyagala kusigala ng'oli mulokole, beerako n'ekyokola. Noonya ekika ky'omulimu ogukole. Newankubadde ebyokulondawo byali bingi n'ebifo byali bingi ebyali byetoolodde Uganda, Bishop David Livingstone Kiganda yasalawo okulonda mu Kisenyi okubeera entandikwa y'okubonyesa enjiri wano mu ggwanga lyaffe Uganda, era nga wano we yateeka ekitebe ekikulu ekya Christian Focus Center. Bishop David Livingstone Kiganda azze ategeka okusaba okw'enjawulo awamu n'enkuŋŋaana z'abaweereza mu buli mwaka. Musajja mwetowaze, mulengerera wala ng'ayita ku mayengo ga Radio 93.0 Kingdom FM ne KTV abonyeseza enjiri ya Kristo Yesu okwetooloola amawanga gonna. Bishop David Livingstone Kiganda ayogeddeko ne KTV. 2022 ndowooza alina ebyokujjukira biwerako. Kinajjukirwa nti 21 n'abiri tusinga mujjukirako COVID-19 ayatigomya si Uganda yokka naye ayatigomya ensi yonna. Ate bwe twalinga abamuvuumuka ffenna tujjukira nti ne tuyingirira ate omulembe ogw'ebijambiya. Abeegindi babatemye, abeegindi babatemye, abeegindi babatemye. Ate bwe twalinga abakkakkana ku bijambiya nga biringa ebikka wansi, ne tuyingirira ate olutalo olulala, olutalo lwa Russia ne Ukraine. Abangi kuffe twasooka ne tulowooza nti lulabika lujja kukoma Russia na Ukraine, naye lwatwewuunyisa nnyo nga nene waffe lutuuseeyo, era abantu ne batandika okukaaba Putin ne Zelensky. Russia, Ukraine, mafuta galinnye, eŋŋano ebuze. Twalowooza nti olutalo olwo luli wala nnyo 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 tirutukwata nako. Twakiwulirira wano nga lutukutteko, enkonomi yonna ng'etambula ewennyera, amafuta ne galinnya paka eri waggulu mu bire ewa Katonda, omuceere ne gufuuka omuceere, eŋŋano nefuuka eŋŋano, buli kintu ne kitutabukako nga kiringa gy'oli nti olutalo luli Luweero oba luli Masaka, naye nga lwali wala eri. Kati 2022 ndowooza ajja kujjukirwa nnyo olw'ebyenfuna ebyadobonkana ennyo olw'olutalo lwa Putin ne Zelensky, Russia ne Ukraine, n'ebirala ne biryoka byegattiramu awo nga bwe tubirabye ebitunyigiriza mu mwaka guno. Tubadde nga abavuunuka olutalo lwa Russia ne Ukraine, ate ne tuyingirira Ebola. Kwegamba ng'ebyaffe byewuunyisa, kino kivaawo kino kijja. Kaakati Ebola okukkakana nga gazizaawo ebitundu byaffe, amadistrikiti gaffe, Kasanda, Mubende, na wano wennyini mu Kampala entiisa n'eba y'amaanyi. Entiisa eyo ng'eri mu byenfuna, entiisa eri mu byobulamu, buli muntu neyeeralikira lockdown n'ebirala. Kati 2022 bwe tutyo bwe tusinze okumusamarayizinga, oba bwe nsobola omusamarayizinga. Fire! Fire! Kochano muliro. Omuliro gugwo guyise wali. Ndabye omuliro nga guyiika wali. Omuliro guyise ludda lwawo awali wateebwa. Ndabye omuliro guyiika. Maurarapakota brega baba. Maurarapakota. Ya. Kibadde kituufu nnyo nti embeera ebaddewo eyina engeri gyekomezaawo abantu oba emitima gy'abantu eri Katonda. Ya, manyi ne mu bintu ebibi temubulamu kirungi. Kati okufa ffenna tumanyi nti kubi, naye ate bwe kubaawo kuleetera abantu okujjukira nti waliyo okufa. Kwakkana ne beetereeza abadde bagadde amatu gaabwe nga tebaagala kuwulira bigambo bya Katonda, okukkakkana nga babiwulirira. Kyova olaba
ekifo gyokyasinza okubuulirira enjiri abantu bonna ne basirika nga tewali naakuvuma yadde anyega watera kuba ku lumbe kubanga mu maaso awo babeera balabawo omulambo oguli awo buli muntu ng'alabika akijjukidde nti kirabika ebintu bino by'okufa bya ddala kampulirize bye bagamba ntereza obulamu bwange ate ne mwana wange nabyo bibaddewo ebintaddeko smile ekisooka mu byonna yengeri Katonda gy'atutalizaamu Ebola kubanga engeri gye yatunuulirwamu n'engeri gy'abadde ayogerwako buli muntu abadde amanyi nti alabika bw'ava e Kasanda n'emubenda aggukira Kampala ate Ebola naawe omumanyi bulungi era obutawukanako na COVID kwegamba takoma kukwata mawuggwe oba takoma kuluma mubiri naye ne mu nsawo ayingirayo n'alumirayo ddala bulungi nyeera ndowooza yasinga okutiisa abantu COVID w'omu nsawo oba COVID oba Ebola w'omu nsawo ate oyo atiisa nnyo n'olwekyo ekimu ku bye neebaliza Katonda nti Mukama atulwanidde olutalo olwo nga bwe yatulwanira olwa COVID Ebola naye nakkakkana ssebo ekyo ekimu ku bintaddeko smile mu mwaka guno. Kyenzijukira obulungi ennyo National Prayer Day newankubadde nga kaakati tubala ya mulundi 16 naye 16 ezo tubala nga tutandise ebisaawe ndowooza okubeera realistic enough National Prayer Day yatandika way back 5 years earlier oba 6 years earlier nga nembisaawe tetunatandika kugendayo naye ng'okusaba okwo kwa 31 December kubaawo kati kirooto gye kyatandikira Uganda eno okumala emyaka mingi nnyo ndowooza okukomanga mu mwaka gwa 98 yabanga eyina sitayiro yaayo mu kujaguza omwaka oguli mu kuggwako ne mu kujaguza omwaka oguli mu kutandika naye sitayiro gye twajagulizangamu yali more ungodly yali ungodly ebengerimu ebintu bingi ebiri regrettable byewejjusa lwaki ddala mwabikoze omuli okunywa omwenga ne bagwa mu kkubo abakazi ne bakwatibwa mu nguudo ekiro ekyo kuba bantu bagezaako okusanyuka kuba omwaka guweddeko ne bayokya ebipiira ne bakola ttembere ne banywa omwenge ne bagwa mu mwala abalina emmoloka ne bazivuga ne batomera emiti gy'amasannyalaze ne round about rape ne zibanga rape ne beesiiga siriimu n'ebirala kakati eyo ye yabanga sitayiro ya Uganda oba sitayiro ya society yaffe mu kujaguza omwaka oguweddeko oba omwaka oguli mu kutandika bwe tutyo ye sitayiro mwe twagucelebratingiranga okujja kw'enkuŋŋaana eziringa National Prayer Day kwajjanga ekikuleese kukyusa bintu bya ngeri ng'eyo nti ekiro ekyo ekya 31 December mu kifo ky'okufuuka ekya Setaani naaba nga yasinga okiganyulwamu tugamba ekyo kikyuke kaakati tukyuse sitayiro tubeere nga number 1 Katonda yasinga okiganyulwamu yatenderezebwa yagulumizibwa kubanga omwaka yagututandikira yagutuyisizaamu yasobodde okugumalako oba okugutumazaako n'omupya oguzze ate yaguleese era yagenda otuyamba lwaki tetwekwata ku oyo nannyini kintu akireese era asinga okitegeera lwaki ate tugenda ku Setaani ne tubanga gwe tusinze okugasa era yasinze okuganyulwa mu kiro ekifaana bwe kityo ssebo eyo gye twatandikira ndowooza mu mwaka gwa 2021 byanzijukira nga yali 21 wadde sitwagenda mu kisaawe naye bwetyo bwetandika National Prayer Day era twagitandikira mu church mu Christianity Focus Center nga 31 December okusaba kubaawo ekiro kyonna ne tukeesa njagala jjukira ndi before that amadiini gonna Okatoliki Obwangirikani n'amalala gaasinganga kusabanga nga lumu kitegeeza ekiro kino baakirekeranga Setaani ne bakigabula nnyo Setaani mu mabaala mu biduula mu byepukulu muki abatontono abatalina hangover ne bajjanga nga lumu
ne beewombeka mu kereziya oba mu kanisa ne beebaza Mukama yabamazaako omwaka era ali mu kubatandisa omulala naye nga basoose kwevuluga eri yonna Katonda ye Setaani bamuwadde ekiro kiramba ne bajja ene wa Katonda ku makya ne beewombeka naye ng'ate abo be batono abatalina hangover abasinga obungi basuze wa Setaani. Sebo mu 2021 ne tusalawo Mukama nga ye muyambi era nga ye mulungamya ne tusalawo tukyuse essuula eno ne tubikkula page empya Uganda ne bikkula page empya ne introducing celebration style empya eya celebration okitegeera mu nsonga eno y'okumalako omwaka n'okutandika omwaka. Sebo bwekityo kyatandika, that is way back in 2001. Then mwaka gwa 2006 bwe twazulanga mu makanisa tetukyayinza kujyayo ne tugamba kati bino bituuse kuba ne mu kanisa situjyayo katugende mu bisaawe. Awo ne tukonkona ekisaawe kye bayita Nakivubo Stadium ne tutandikayo mwaka gwa 2006 National Prayer Day nga kati ku luno techa attractinga just a community nenga targetinga gwanga lyonna abantu bajje basinze batendereze bebaze Katonda ate bamala bayanjule enteekateeka zaabwe empya ze bayina ku lw'omwaka oguba gutandise mu maaso ga Katonda. We are here. We are not here because we lack things to do. We are here. We do not lack where to sleep. We are here to change things. You came in a night which changes it. Tanapu yali nnungi nnyo. Twafuna support okuva ku maredi agamu tegatuwa support naye agatuwa n'abasumba bajja bangi ababuulira n'abantu baali bangi nnyo. Turn-up teyali mbi nnyo, yatusanyusa nnyo era twalabanga tusikowalinze era twawulira nga ekyegenderwa kyaffe kituukiddwako. Therefore, it was good and very exciting. Shoot up your hands. As you close your eyes, repeat after me. Say, dear Lord Jesus, today I come before you, beseeching you, Lord, have mercy upon me. Forgive me all my sins that I have done since my childhood up to today. Forgive me, O Lord. Dear Lord, erase my name from the book of the dead and write them in the book of the living. Because today, with my heart, I've accepted to be given righteousness. And I confess with my lips that I'm born again. I'm saved. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Hallelujah. Oba nayogera ki nendeka ki? Kuba bwe tunayogera eya 2016 President Museveni lwe yajja nga guest of honor mu kisaawe Nakivubo. Mwaka omukadde. I'm very happy with the work done by Bishop Kiganda and his wife. First of all, what you are doing here tonight is called ABSA in Uganda. That is very positive, especially for the youth and people who have lost direction.
the Bishop has done a good job to show you the way. He has worked on you spiritually, so that you know that Lord is God and you subordinate whatever you are doing to God's wishes. I therefore congratulate the Bishop and also you for the linkage you have had with him. Thank you very much. Katonda abakume. Ndowooza bwe tunayogera ku eyo yokka tujja kuba tulyaza amaanyi za Katonda kubanga kumpi zonna Katonda abadde wa kisa. Lwaki njogedde ku ya 2016 His Excellency the President yajja mu kisaawe nga ze first of all okubeerawo ng'omugenyi, number 2 okucommissioninga KTV egende ku mpewo. Ndowooza ekyo tukitwale nti nakyo kintu ekitali malageerabirwa kuba kati owulidde kirimu ebintu bibiri, kirimu president w'eggwanga ate kirimu the launching and the commissioning of KTV going on air. Ndowooza ekyo tukkirize nti tekimalageerabirwa ssebo. Gibadde mingi nnyo, simanyi nti yonna nsobola okugikugamba wano ku ssaawa eno mukadde kana akatono genda bakoyina, naye nga gibadde mingi nnyo, naye nga gyonna gibadde very exciting. Ekirungi ky'emiramwa gyaffe gyonna gye tuleeta mu National Prayer Day, obuliawo n'ebintu ebirala Mukama byatuwadde okukola okugeza nga the Annual Ministers Conference. Katonda yatuwa ekirabo kya mulundi gumu. Tetuleeta mulamwa nga guhanginga gute mu bbanga. Emiramwa gyonna gye tuleeta gibaira based on the scriptures, giba gyesigamye ku byawandiikibwa nga ne bw'oyagala okuguddamu gureviewinga nga wayise emyaka 10 gusigala gukunyumira, n'obubaka bw'osalawo obbuulira nga wayise emyaka 5 nga ffe tetukyali ku nsi busigala bukyali relevant gy'oli. Nti emiramu egyo giyambye nnyo n'aba art industry oba tubayite abayimbi aba music, gospel music industry, nti buli lwe tugubawa bwetti ng'obudde bukyali ne tubaga nti omulamwa gwo guno gwe tugenda okwogerera mu National Prayer Day, abayimbi gubayamba nnyo okusinziirako ne bayiyiza okwennyimba ezitayogerekeka. Era mu myaka gino kati 16 gye twogererako tuyina ennyimba kafukunya nga zonna zizaaliddwa National Prayer Day. Nti nakati we twogerera n'ogw'omwaka guno baaguyiyizaamu dda ennyimba, kwegamba tejjukira nti ennyimba nazo zitambuliramu obubaka. Omuntu ekintu kyalemwa okuwulira nga kyalemerera okuwulira nga bamugambye ekigambe, ate mwana ng'oluyimba luli kimutuusaako mu bwangu. Kwegamba kino bwe mba nkigerageranyiza n'eddagala, ffenna tumanyi nti eddagala erimu baliyisa mu mpiso ne bagikukuba, eddagala eddala baliyisa mu mpeke n'ozimira bumeze, naye ate waliyo eddagala lye bayisa mu sirapu nga bataddemu n'akawoomerera. Kati ezo ze nnyimba, nti ennyimba ate abantu zibangwira mangu nnyo olusi okutegeera ebintu ebimu, ti omuntu ne bwe waali mugambidde nti lekeraawo okwenda kubi n'anyiiga, ate bwe bakiteekamu ekidongo ne bakimugamba nga bayimba kiyimbe nti lekeraawo okwenda, ofundikira naye akigoberere nga naye ayimbira kuli naye nga ate bagamba ye kubanga bamuteereddemu sukaali, kugamba biri baddagala balitaddeko sukaali alimira. Nolwekyo emiramwa gino gigasiza nnyo kubanga abayimbi bagipiikinga nabo ne bagiyimbamu ennyimba, kega ate ne zitwala obubaka nti ffe ne bwe tuba twalekedde eddaawo okwogera tugambe National Prayer Day wedde, ate ennyimba zino sigala zigenda mu maaso nga ziranduka bano nga baziwuliriza obubaka nga bwongera okuyingira mu busomi bwabwe ne mu magumba gaabwe. Tewali kyakulwanyisa kiriweesebwa okulwana naawe ekigenda okulaba omukisa, era na buli lulimi lwonna olunaggolokokerako okuwakana naawe onoolusiinganga mu linnya lya Yesu. Sebo nga bwe nkubulidde emiramwa si ya miyiye wabula omwoyo omutukuvu yagitubikkulira nga bwe gambye olere bibera scripture atuwa bubaka nga buvudde mu byawandiikibwa n'atuga nti kati omwaka guno kati kino kye mba mutambulirako, omwaka guno kyenyino kye mba mudduka nakyo. Kagamba ndozo kiraba nti tukuba guyiya wabula omwoyo omutukuvu tumala okumusaba nga tumaze okusaba Katonda mu kusaba n'okusiiba ne tumugamba nti ayi Mukama, kati omwaka ogujja gugenda kutambula, tutambulire ku luguudo ki, twekwate ku ki, twesigame ku ki. Naga nti kati ogwo omwaka kino kye kigenda okubaawo. Bw'ogenda okutunulira 2020 COVID oyajjira ojjukira omulama Mukama gwe yatuwa emabega ago gwagamba nti buli akaaca kabye kaalya
ne kaluso girabye kalya n'emyaka omulabe gye yababbako mu covid ngenda gibaddiza abamu ku ffe tukirabye ng'akikola mu bulamu bwaffe kakati ate omwaka guno atugamba nti tewali kyakulwanyisa kigenda kuweesebwa setaani kyagenda okuweesa ekigenda okulaba omukisa omulamwa guno kumpi yagutuwa emyezi nga 3 egiyise kitegeeza yagutuwa eyo nga mu mwezi gwa 8 najja agutuwa nti tewali kyakulwanyisa omulabe kyagenda okuweesa kumpi nga ne Ebola tannakwata kati tuba tuli awo ng'Ebola yabudde tumugamba ate mukama ate ne Ebola nabagambye tewali kyakulwanyisa setaani omulabe kyagenda okuweesa nga kizze kulwana nammwe ekigenda okulaba omukisa era tukkiriza nti wadde 2023 tetunnamuyingiramu ekyo ekyandi kubanga tukitambuliddeko tewali lutalo setaani lwagenda kuleeta lugenda kutuwangula tekimugana kuweesa byakulwanyisa wadde mba okuweesa ebyokulwanyisa ebimu bibeera spiritual ebirala bibeera economical ebirala bibeera mu ngeri ndala wali ebiri physical naye ffe tulina garanti ya mulundi ogwo tewali kyakulwanyisa whether it is economical political legal whatever ne bwe kiba kya mundu tewali kyakulwanyisa setaani kyagenda kuweesa ng'akirese kulwana naffe ekigenda okulaba omukisa era na buli lulimi olunaatugolokokerako okulwakana naffe tugenda dusinga okusinziira mu byandikwa kye byogera mu Isaaya essuula eyo gye walabye eya 5:4 mukama akumpeera omukisa engeri gyenkulidde mu Buganda ate nga nago maganda nakula ndaba abantu nga bagazina naye ku ssomero abasomesa batukolamu kye batukozeemu era nagwe ne tugayiga nitufundikira nga tugazinye ate olaba n'atali muganda taazaalibwa mu Buganda Pastor Cindy gwe bazaala e Zimbabwe era naye yajja no yagayiga ekitegeeza si mazibu nnyo omuntu bw'ageeteekako agayiga ni Pastor Cindy omu Zimbabwe ye tomulaba tagazinye First of all, omuntu kyabasuubira mu National Prayer Day omuntu yenna agenda okubeera omulamu mu mwaka gwa 2023 teyalisuubiddwa kubeera mu National Prayer Day. Oyo yekka alina enteekateeka z'okufa nga ye teyeeraba mu 2023 oyo ne bw'atajja kubanga era nange sandi agadde ajje aba atumalira budde bwa bwereere kubanga ebintu bino bigenda okwogerwako nibye tugenda okusaba nibye tugenda okulagula nibye tugenda okulangirira ku bulamu bw'abantu byonna bigenda babaako mu 2023 kati alina enteekateeka z'okufa mu Desemba owa 2022 ye ne bw'atakola ki ne bw'atajja era bw'aba tazze sigenda mwewuunya kirwaki teyazze naye buli aga nti ngenda mu 2023 yeetaaga ogenda ng'agwambalidde Abaganda bagamba nti ataalukutambulire yakusibira ey'amenvu Abaganda bo bagamba nti ataalukutambulira kusibira ey'amenvu ataalukutambulire yaliwa gwegwo omwoyo ogukuyingiramu ne gukugamba nti nga 3 Desemba mpo ky'okujja mu kusaba weeteeke mu maaso ga Katonda agenda okukumazaako omwaka omulamba ogw'ennaku 365 wulira ataalukutambulira gamba genda osule ng'onywa mwenge genda osule wa malaya mu kifuba kya malaya kwolwo olunaku genda oyokye ebipiira mu luguudo genda oyokye ebipapula genda okuba enduulu mu street oyo gwe bayita ataalukutambulire akusibira ey'amenvu kubanga nawe olina okwebuuza kye bayita omwaka gubeeramu ebintu bingi ebirungi n'ebibi omwaka luba lugendo mubaamu olugendo mubaamu emiseetwe ne mubeeramu obuserengeto ate ne mubeeramu n'obusozi kibulanga emmoroka bazikola nga bataddemu giya eneerinnya olusozi ate basuubira nti olina ne gy'oyinza okutuuka nga giya ordinary temala ng'olina okuteekamu gye bayita 4-wheel ekuyise ku lusozi olwo waliwo ne gy'otuuka nga waliyo obuseerezi era nga 4-wheel yegenda okuyisaawo naye 4-wheel bamakanika tebagiteekamu ng'omaze kutuuka ku lusozi bagiteeka mu mmoroka kuviira ddala mu factory simanyi okawulira ako
bagiteeka mu mmotoka kuviira ddala gye bagikolera era ogigulamu eri so tolinda nomala okutuuka ku lusozi emmoloka neeremera awo oba neeremera mu kaseerezi n'olyoka okuba essimu n'ogamba bamanufacturer timbadde mbeegayirira mu mpeereze 4 wheel emmoloka eremedde ku lusozi si bwe tukikola wabula ova eno nga wamma ddala weetegese ddala bulungi ng'ogamba oba kasozi oba kaseerezi oba museetwe nja kuguyitako kubanga ngenze byonna ngenze nabyo ngenze neetegese kakati okusaba kuno okwa 31 Desemba ekyo kyekutukola kukusibamu ka 4 wheel n'obeera nako wosanga obuseerezi oba okeetaaga ewali omuseetwe oyinza obutakeetaaga nnyo naye webirabika ng'ebigaanira ng'okoowola Katonda gwe wakoowola gwe wayita gwe weesigama gwe weeteeka mu ngalo ng'omwaka gutandika ng'omugamba Mukama 31 Desemba nasula naawe era najja maaso go neewonga gy'oli Mukama omwaka guno gulinga ogukaluba oba gukalubye mu byanfuna oba mu byabulamu oba mu ngeri endala nga gukaluba okoowoola oyo gwe wasula mu maaso ge awo nno njagala okusoomozera oba okusoomooleza agenda okusula mu maaso g'eccupa ya bbiya nze mbuuza nga gulinga ogukaluba mu maaso awo onoosobola okukoowoola eccupa ya bbiya eyo gye wasula mu maaso gaayo noga nti cupa gwe nasula mu maaso go nga neewonga jangu nyambe ompise kasozi kano kalabika kakalubye bw'oba wasula mu kifuba ky'amalaaya kwekyo ekiro nga gwe wasalawo mu biro byonna byonna noga nti olwo olunaku ngenze dusula mu kifuba ky'amalaaya gamba of all days ennaku zonna eziri mu mwaka wadde tonnalokoka naye era omuntu obeeramu n'amagezi noga nti waayi luno olunaku tebaluzannyirako ne bwe mbadde sinalokoka nga nkyasula mu kifuba ky'amalaaya waakiri nja kusulayo mu lunaku olulala naye luno lwe lunaku lwe lusalawo ennaku endala zonna esigadde 365 zigenda kufaananira zita nolwekyo olunaku luno sebo is a deciding factor is a determining factor lwe lusalawo ennaku endala zigenda kufaananira otya nolwekyo gano magezi nga w'abantu sula mu maaso ga Katonda gw'omanyi nti anaakuwa amaanyi okuyisa mu nnaku 365 eziri mu maaso go era nga ne bw'onooba ofunye challenge ne bw'onoosinga n'akasozi ng'otambula mu lugendo luno olwa 2023 wamma ddala onoosobola omukoowoola n'omugani Mukama nasula mu maaso go ssebo jangu onkwatireko omwaka guguno gunnemerera nolwekyo ssebo ekisookerwako abagenda okusula e Kampala mukadde ye mindset gye bateeka okujja nayo nti banonye maanyi bakoze eki banonye maanyi aganaabasobozesa okutambula n'okuwalampa obusozi bwonna n'emiseetwe n'obuserengeto n'obusirikko n'obuseerezi bonna bwe banaasingana mu 2023 ekyo yekitandikirwako then ebirala byonna bigenda kwegatta ku ebyo gamba ng'okuwonyezebwa onojja ng'oli mulwadde gamba ng'omukisa gwa Katonda nagwo ogwambale gutambule naawe gamba ng'obubaka bw'ogenda ofuna e Kampala mukadde twawulidde abatesitesi ba National Prayer Day bateereddemu n'ebirabo ti abantu amu bagenda kuva e Kampala mukadde nga bo beetisse tebagenda kulinda nti ate babirindeko ewiiki emale kuyitawo nedda abamu bafuluma ekisaawe ng'ebirabo byabwe bye bagenda okuwangula mu mpaka ezaateekeddwa ez'okuwangula ebirabo abamu bagenda kufuluma nga nabe babirina naye nga sebe ekisingako obukulu kwe kujja National Prayer Day Kampala mukadde tumutwalanga a spiritual petrol station, a spiritual gas station. Nga boga ngenda kutambula lugendo ngenda Kabale, ngenda Biharwe, ngenda Kigali, n'okyama ku petrol station. Yobo okyamye kola ki? Kunywa maanyi agana kusobozesa okutambula olugendo oluwanvu bwe rutyo olwolekedde mu maaso go. Bayibuli yegamba ti ani kumwe ayingira mu nnyumba ey'omuntu ow'amaanyi n'anyaga ebibye okujjako ng'asoose mukwata n'amusiba n'alyoka amunyagulula. Lwekyo weetaaga amaanyi agamala bw'oba onootwala omwaka gwe bayita 2023. Wow, neyanza nnyo gwe abaddeyo nga obadde ompuliriza Mukama akumpeera nnyo omukisa
2022 kituufu mbadde mu bitusomoza bibadde si bitono bibadde bingi nnyo mbyogeddeko ali mabega baddemu entalo zibadde ngeziri Russia naye nga no tuziraba economically nga zitukuba obuswanyu economy ng'etabuse entalo olw'entalo mafuta gali nnyo n'ebirala endwadde Ebola atulumbye n'ebirala naye kyenjagala weebaze Mukama mu kintu kimu kyokka nti okyali mulamu kubanga kati gwe bw'oneemulugunya nti 2022 akuyisiza bubi kati abafu abali emagombe abatuusedde emagombe n'abafu abali mu ggwanika bo bagamba eki beemulugunye batya Abaganda bagamba nti tezifudde adda na lusoggo okiwulidde taata n'olwekyo teweemulugunya nnyo akatono kazira mu liiso ekikulu byonna nti Mukama akuleseewo nze ndowooza Bayibuli nga bwegamba nti embwa ennamu esinga empologoma enfu bw'oli awo nga wadde 2022 gwe tosobodde mugulamu trailer tozimbye mu nnyumba toguzeemu ttaka liwasuubira nti oba oli awo aliriguze njagala waakiri osooka weebaze Mukama Katonda olw'okuba nti oli mulamu kuba kati gwe wetwogerera osinga omugagga oyo gw'ojjukira jjukirayo omugagga omu ayafa mu 2022 yafudde mu 2022 nga yawedde n'okuzika naye nga yabadde mugagga nnyo njagala kugamba nti gwe ku ssaawa n'atambuza ebigere ate omusinga Bayibuli kyegambye nti embwa ennamu esinga empologoma enfu kyokka weebaze Mukama era jangu mu kisaawe jangu e Kampala mukadde n'omutima ogwebaza n'omutima ogusiima Katonda musiime olw'okuba nti okyali mulamu musiime olw'obulamu bw'oyina musiime bw'onoowuliriza oluyimba lwange lwe nayimba lwe bayita Katonda bw'akuyamba n'ogumalako omwaka okay bw'onoowulira kino ino emessage ogenda okufuna nti weeyigiriza okwebaza Katonda era lekera okulowooza nti gw'osembayo okubeera obubi waliwo abakusinze okuba obubi nayogera ku musajja yali yeemulugunye ennyo kubanga yasaba Katonda engatto mulimba lwange olwo yasaba Katonda engatto n'alwawo zimuwa n'atazimuwa neyeekyawakyawa nnyo n'alekerawo n'okugenda mu kkanisa n'agamba n'ebyekkanisa yo ngivuddemu sikyajjiddamu nkusaba ati engatto okumala ebbanga ddene ayi Mukama Katonda n'otazimpa neyeekyawa naye mulumu yali ayita ku street ate n'asiŋŋaana omulema atudde awo nga ye talina kigere nga bakitemako dda n'agamba nabadde ndowooza nze nsinga okubeera obubi ate ono atalina kigere ng'ali bubi nnyo kitegeeza ne bamuwa olwaliro engatto ne bamuwa trailer yaazo talina mwaziteeka kuba n'ebigere talina njagala kugamba tonyiigiranga nnyo Katonda n'otuuka n'okulowooza nti gw'osembayo okubeera obubi waliyo bangi b'osinga era bwe balayini gwe mu maaso go bwebagwe oliyo kebera mu mugongo gwe otunule emabega layini mpanvu nnyo y'abantu abakuli emabega ekyo bwe mala okukimanya weebaze Katonda newankubadde nga aliyo b'osinga naye ate wali abakusinga naye ate naawe olinayo b'osinga ekyokubiri ofunye omukisa nti ogenda mu mwaka mupya omanyidde ku ki obanga ddala ebyagaana mu mwaka guno ogwa 2022 bigenda kusoboka mu 2023 kyenva gamba sokoleko okunyiiga sokoleko okwesala akajegere sokoleko okunyiigira Katonda sokoleko okwetta gwa bada planning okwetta sokoleko okwesula mu nyanja tewesula mu motoka tewetuga tomira kanda kasaawa tosala waya kigamba kubanga ebibira bikange ebiganya ate muguno byalisoboka omwaka ogujja Bayibuli ene ejjudde ebyafaayo etulaga abantu abali babaddeko obubi ate olunaku ne lucha nga basinga okuba obulungi ekyokulabirako Yusufu omu Bayibuli mu ndagaano enkadde yaliko houseboy mu maka ga Potifari yaliko mukomera mu Luswayiri gwe bayita mufungwa musibe but a day came ate n'afuuka prime minister you can't even believe ti ate omuntu ayabadde mukomera ate amazina afuuka prime minister how about Morodokai mu Bayibuli yo naye ali mu Bayibuli mu ndagaano enkadde at one time he was a beggar almost a refugee and a beggar munoonyi wa budamu ali mu ggwanga eritali yeewaabwe atula ku gate n'asabiriza kasooli anywa soda gwagamba nti nyambo mpe kasoda akotoka malamu menyera ku chapati menyera kabalagala but a day came this same man became a prime minister of that country ne mwalawe Esther gwe mmanyi obulungi ennyo n'afuuka queen of that land. The girl was once a beggar, was once a refugee and an orphan, but at one time obulamu Katonda bw'ati bwabukyusa. Nze ngamba let's be hopeful, tusigale nga tukkiriza, don't lose your hope, don't lose your faith. Jangwe Kampala mukadde ensonga zo tuzikwase Mukama ddi nga 3 mu December funa kadi yongo budde bukyali supermarket zonna bono ziyingiramu zina kadi zaffe, boda nyingi mu kibuga Kampala zina kadi zaffe, bojja Christian Focus Center ojja funa kadi yaffe, banaffe aba media banatera okukulagirira website kwogenda no downloadinga kadi yaffe no gifiringa no jja nayo. Kyengambye kola ekisoboka kyonna naawe ataji
ogifunye era waakiri ojjanga wali ku mulyango bajja kuba nga bagikugabira kale bumala ogifuna teekamu amanyago teekako n'essimu yo juzaako emabega ebyokusabira byo giteeke mu baasa mukama banga akikubikulidde n'okitegeera nga kyamagezi era nga kyekweseemu obuwanguzi okuteeka ensigo yo gye bayita luwangula ensigo luwangula lutwala ensigo gy'osobola okweyambisa okutwala omwaka gwa 2023 naye ogiteekemu mu baasa ogisiringe bulungi nnyo ojje nayo e Kampala mukadde ku kaadi kuliko ka kuponi ako kayuzeeko tokasibira mu baasa kasigaze ng'okatadde mu wallet yo kubanga ate kagenda kufuukira akalulu ak'okuyambako okuwangula ebirabo ebigenda okuba mu kisaawe e Kampala mukadde okusaba nga kuli mu kuggwa mukama akumpera omukisa tukulinze nga 3 mu December amannya nsigadde ndi Dr. Bishop David Kiganda, Senior Pastor of Christianity Focus Center, atera President wa National Pastors Platform of Uganda, mukisere kyekimu CEO Kingdom Media. God bless you, I love you all. Mukama abampere nnyo omukisa.